Everybody. Amakulu nisabasya tambama nga kinagende ku masomero ntigabadde gatambula naawe bali be twasangawo so tubasabira mulina akagambo kamu bubiri kwene ensonga tayinza tutulungamya ayinza okuddamu awangale era nga kyekyokulabirako olunaku luno olwakalikyodde tukireesenga tulabe nga tukigezesa eggoma nga kyenyigiddemu n'amagombolola gonna 18 agakola Kyagwe ne bannaggoma era ng'ekitongole ky'ebyobuwangwa ennono n'obulambuzi eggoma kirina omulimu muki munene okuggusa ensonga eno naye bw'oba nga mutuusizza ensonga eno ng'ate twakirina mu nteekateeka ez'ekitongole kati Goma negamba nti bweba nga kyalimu mu nteekateeka z'ekitongole ez'omwaka 2023 ffe tugenda kiggusa era tugamba tujja kukwataganyiza waki tujja kukwataganyiza wamu era nga mbadde nsaba mu nteekateeka yonna twongere tugiyitereeze puroguramu tugikole ne abateekwa okumanyisibwa era ne bannamawulire tube nga tukwatagana nabo ekintu kino tukitambuze bulungi mulimu ensonga y'obwannalulungi abaana abo okuyiga okwogera eri abantu mulimu abantu abasomesa obulungi ebyobuwangwa n'ennono nabo tubeetaaga babeere mu kintu kino ennono zaffe twetaaga tujjeyo embeera y'emmere yaffe ey'ekinnansi mmere tekyasimbibwa wano ffe juzi twaleeta ebirugu bye twayosiririolesa emmengo twabikungudde twabisazeemu ensigo ez'abalugu tugenda kufunamu ensigo nnyingi nnyo kati emmere yaffe erime tuggwako emmere ebitooke binnansangwa ebyo era abasomesa abalungi tubeetaaga bwe luba nga lunaku lwa nnono lunaku lwali luteeka okubaamu n'ekyoto kyokwalibadde okusomesa abantu n'okubalungamya kale buli alina kyalina kyasobola okwongerako ku mukolo gwa Goma nsaba tukwasaganyize wamu wano no wenyimusiza eddoboozi eryawamu nti nsaba abakulembeze bannange bonna okuviira ddala ku mutendera ogw'essaza bakama baffe ab'amagombolola Goma esazeewo okukola kalikyodde tubeere wamu tutambulire wamu tusobole okwalibika nti nno tuggusa ensonga eno obuwangwa bwaffe n'ennono biseseetuse nnyo era omukisa gwe tulina nti nno kalikyodde eno ey'eggoma egenda kubeerawo mu Luwumbula nsaba abazadde abalungi muleete abaana ku lunaku olwo benyigire mu nsonga eno ate bajja kufunamu ekyokuyiga era ku Seta Gardens ng'enteekateeka wezikola ki weziri kijja kuba kya kirungi nnyo abazadde nga mutuwadde ki abaana era n'abantu mujje mu bungi bingi ebijja okwolesebwa nga bwe tunaayongera okubalambika naye olwaleero tubadde mu lukiiko lw'ekitongole ky'obuwangwa n'ennono n'obulambuzi ku ssaza era nga ofiisi ziri Kawuga yenteekateeka y'olwaleero olukiiko tulabe twasaganyiza wamu ensonga eno so nga ate era twasalawo buyikwe ng'eggombolola era yegenda okubeerako ngeri okugezesea nga tutegeka entanda y'abato tukiteesese bulungi era tubiteesezzaako olwaleero nga buyikwe yegenda okugezesa enkola eyo ate maleebule wonna kiba kirungi nnyo ne tusooka tetugezesa enkola eno era nga mwalaba bulungi bwe twagezesa Nalulungi ku mutendera gw'eggombolola twagugezeseza Ntenjeru Nfumbambi Nanfumbambi kati ne kituyamba bulungi nnyo nti ye ng'eggombolola yateekateeka naffe essaza ne tuteekateeka empaka z'obwannalulungi by'ebyobulambuzi era omulamwa ne guvaayo bulungi tulina Nalulungi owa Ntenjeru tulina Nalulungi wa Kyagwe ate ne tuva ne Nalulungi yayitamu
nga pasitula naaku Buganda. Abantu abo nabo nja basaba tutambulire wamu era abazadde b'abaana abo ku lunaku olwakalitodde tubeere wamu nga tutambuza ensonga eno. Ngattako kino nti abakulembeze mu gavumenti ya wakati naffe bannaffe tusaba mutukwatizeeko tutambulire wamu. Abatakansi mwenna bannabajjo mwenna bannange nsaba n'ebitundu byonna ebyetolodde ebiri mu Goma byetusobola kumalayo tutambuze wamu ensonga eno. Sigadde Ssekabembe Eric Patrick ng'olwaleero lwe lukiiko luno neebazizza abakiise abaleero abazze okuteesa ku nsonga eno. Ssaabasajja Kabaka mutabani w'omugenzi Ssaalongo Ssenfuma Wesseeta. Eggoma nkolanga omuseesa w'eggombolola saako n'essaza. Omuseesa ye muntu aseesa mu nsonga zonna eza Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lye saako n'eggombolola. Twafuna ekirowoozo okuva abatwala ebyobuwangwa n'ennono okuva mu kitongole ky'abavubuka ekikulirwa Ssentebezwa Ismail omukyala Nassozi Rebecca ng'alina enteekateeka ey'obuwangwa n'ennono tugiyita culture day, ebyobuwangwa n'ennono, nga twagala kulaba nga betusiimusa empisa z'abavubuka mu community, ennyambala y'abavubuka mu community, endya twalyanga tutya, edda twatulanga ku lwaliiro, kiki ne kireeta obumu mu family, obumu mu community, obumu mu society ekibadde kiweddewo ensangi zino. Naye nga tuyise mu kivule tugenda kuba nga tulambulula omwana bwe yeeyisanga. Taata w'omwana kiki yagamba ng'omwana omulenzi, taata kiyagamba ng'omwana omuwala, ye omuvubuka ng'ogenda okuwasa kyabanga kitya nti taata yaddira ku ttaka lyalina n'akukwasaako ntandikira awo. Naye ate naawe nga buvunaanyizibwa bwo nti bitaka bw'okula ozadde abaana tolina kuba wa kitaawo, naawe olina okugula ewuwo gy'ogenda n'owaki omwana omulenzi. So twagala kuggyayo enneeyisa eyo yonna nga tuyita mu kuyimba, mu bivuga, mu speeches, tulina kuba n'abasomesa ab'enjawulo okugeza Ssaaba Kabona agenda kubaawo ku lw'ennono. Tugenda kubaawo ne bannaddiini abalambika nti kalica n'eddiini bya Luganda bitambulira ki wamu. Ne tusalawo tukiyise mu kitongole ekitwala obuwangwa n'ennono ku ggombolola ate era nga protocol bweri paka ku ssaza. Ekitongole ekyo kikulirwa Mwami Ssekabembe Patrick era y'ensonga eno yagirimu yonna kati yagivuga okulaba ng'ensonga eyo egguka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ekikubye bulungi. Yatandikako n'amannya ag'otubuulira ku nteekateeka kizamuna. Nayanza nnyo nayanzike erinnya Zwa Ismail ssentebe w'abavubuka Gombolola Goma. Eno enteekateeka era nga omanyi akakiiko kange kubaako akulira ebyobuwangwa n'ennono ye mukyala Becky. Era enteekateeka eno nga 16 twamazidde okugira enteekateeka buli kimu ekigenda okuvaamu emmere ye Kyagwe gyetugenda okusoosowaza waneno mu Kyagwe gye tulima, oluwombo tukoze tutya, abafundi bagenda kubaawo, tugenda kusomesa okulanya balanya batya, okusika basikira batya, ebyo nano abasomesa bagenda kubawo nga basomesa buli kimu. Enteekateeka yo ewedde mukama wange. Yegombolola Goma mutuba mwenda. Bingi bye tubadde twerabidde essaawa zino bye tugezaako okutumbula n'okwagazisa abavubuka Obuganda. Bangi Obuganda babutya mu ngeri ey'enjawulo, naye tukubiriza abavubuka bonna temutya Buganda. Tulina okubeera nga gye buvuddeko tubadde nga twegomba nnyo bajjajjaffe, bamaama baffe engeri gye baakuzibwamu. Kati naffe kye twagala okuzza nti bamaama baffe baba bateekateeka batya, bajjajja baffe baateekebwanga batya, naffe okusobola okuba nga tulungamya abaana abawala oba abaana abalenzi ab'ensangi zino basobole okuba nga tuddayo ku mirembe giri. Obuwangwa n'ennono mu Gombolola Goma twatuula ne tusalawo okujjukiza bannaffe, bato baffe, bakulu baffe, biki bye bakolanga edda, twabitambuzanga tutya, mmere twalyanga mmere ki, n'enneeyisa. Netusalawo okutereka olunaku luno nga 16 Desemba 2023.
Erinnya Wabbi Stephen Ssaalongo akulembera ebyobuwangwa mu ggombolola y'Engogwe. Mukama wange Ssaalagabo. Teekateeka ziri mu ggombolola y'Engogwe tulina okwezza obuggya mu by'ennono n'obuwangwa wamu n'obulambuzi. Era mu Kyagwe naffe tulabeke nga taffe twetaba ku luwenda olusitula eby'ennono n'obuwangwa mu Kyagwe. Era Kyagwe mu Buyikwe mu Ngogwe mwe muli ebyafaayo, mwe muli essomero lya Baskerville eryatandikibwa mu 1888 era mwe muli ebifo eby'ennono nga mulimu essiga lya Kijje, ery'Abenkejje Kikwata, mulimu n'ensozi n'emigga Ssezzibwa, Mwafubutuka ne Mubeeya. Era twagala okutandika omwaka guno ogugenda okutandika, twagala okutandika emirimu okulabeka nga yetudde amabega okugitambuza nga ebifo ebyo byonna tugenda tubyerula n'okubizza obupya nga bya bulambuzi mu Kyagwe. Tulina ng'embidde ezo tezikyalabika. Tugezaako okwali badde okusaba nti tugezeeko okubiraga mu mwoleso ogwo oba ku lunaku olwakalikyodde. Era wano ng'ebitooke ebyo birimu gonja. Gonja oyo si kumulya buli ku kkubo, naye bajjajjaffe abaali bakuzenga mu myaka balyanga akagonja ako nga kengeddengaako katono naye nga kigendererwa. Mu byonna olaba abantu bakozesa eddagala, amaka gafudde naye nga akagonja ako bajjajjaffe baakalinamu ensonga. Bw'ogenda okwetegereza ensi eno Katonda bwe yagitonda nti buli kitundu yakiwa emmere yaakyo n'abantu baakyo abawangaalirayo. Bw'ogenda ebuvanjuba eno ojja kwesanga nti bannaffe balina emmere ey'ensigo ebayamba mu mbeera okubawangaaza. Era na bino mu Buganda weebiri, naye kati weesanga nti eddagala okuyimirizaawo amaka gafudde so nga emmere ennansangwa. Obuyuuni obwo obukopo obwo bwali bwa mugaso nnyo. Obuyuuni obwo bwa mirundi nabyo ebiri. Waliwo obuyuuni obukopa obw'ebikoola ebyeru ate na buli obwakakobe kale buba bwa nkizo nnyo. Byebimu ebyo ebijja okulabwa n'okulaba mu kalikyodde. Emmere ennansangwa, oluwombo, ensiba y'oluwombo weesanga nti nno abantu n'oluwombo tebamanyi. Era wano we njagala okulaga nti bannange oluwombo lusibwa eri omuko, oluwombo lusibwa eri nannyinirwo, so nga ate ne ssekiboobo oba ow'essaza yonna waakyala. Edda ng'ow'essaza bwe bamufumbira tebamufumbira kifi, bamufumbira nkoko nnamba ey'oluwombo. Naye weesanga ensangi zino nga abantu bamanyi na kusiba luwombo. Bwentyo nti wekiri kiseera kya luwummula, nkakasa abaana baffe bajja kuba bawummudde. Abazadde musindika abaana bajje mu kalikyodde eggoma, era nga enteekateeka zino zijja kubaamu ebintu bingi. Ne bannalulungi, abaana abo bannalulungi b'ebyobulambuzi okugezaako okubwa bye bafunye era n'okulaga abalala amakulu g'obwannalulungi bw'ebyobulambuzi, kubanga oli mumalirivu ng'osobola okwogera eri abantu. Era nga mu nsonga zino zonna nti Kyagwe ku nsonga ey'obulambuzi tukikwatidde ddala kannabwala. Nsaba bannakyagwe mwenna, nsaba baweereza bannange bonna ku magombolola, ku ssaza, ab'ebitongole bonna ne bakama bange ab'amagombolola. Ensonga eno mutuyambe, mutukwasizeeko okuwunyisa amawulire ate n'okugyenyigirako n'olunaku olwo bwe tuna ebbaluwa nga zibatuuseeko mujje Goma tulabike nti nno ensonga eno bwe tutandise ogigezesa mu magombolola, ensonga egenda kumuna amagombolola gonna omwaka ogujja. Era nga mu kino nti tulinayo n'entanda y'abato ebuyikwe, era nga eggombolola y'ebuyikwe ye yawooma omutwe mu nteekateeka y'entanda y'abato. Bajja genda n'Emmengo, bajja kulambula ebifo eby'enjawulo,
mu koodi Kyagwe koodi ntanda y'abato era bwe kito bwe kyali ne ku bwannalulungi nga Nanfambambi eggombolola ya Ntenjeru yegezesebwa ku mutendero gw'eggombolola ku mulundi oguddako buli ggombolola ejja kukola enteekateeka z'obwannalulungi omwaka ogujja. Mbasaba enteekateeka zino zonna tuzeenyigiremu era nga n'ekitongole nga tuli mu nteekateeka ezo ez'okugulawo museum waliwo ekibadde kikyabulamu ekintu kino tujja tukisuubiza abantu naye tugezaako okwalibadde okuteekateeka museum ennungi era mujja kulaba mu ebyo bye tunaaba tulina bye tujja obbalaga nga tusaba mutuleetere ebintu ebikadde ebintu ebyo gramophomu ebifaananyi ebikadde abaali babaddeko abaami weesanga nti abantu bannakyagwe nakino bannakyagwe kankibasabe nti waliwo enkola eri mu Kyaggwe nze nno gyenvumirira nti osanga ennyumba ya jjajjaawo ne mwagala okuzimba ennyumba empya so nga ennyumba eyo ya bijjukizo abamu baziyita nnyumba za mizimu. Ennyumba eyo mu kifo kye baali gitaddeko ebbaati ne bagikoonawo ne bagimenyawo tebuba bufunda bwa kifo naye ate nga baagala okuggyawo guli omulembe. Njagala abannakyagwe tukoppe enkola y'abannamasaka nti omuntu watandika n'ekisenge kyuyi kimu agirekawo bw'afunayo ebbaati ey'ebisenge ebisatu agirekawo bwadda mu butegula buno agirekawo oba mutegula. Enkola eyo eba nnungi bw'ogenda okwalibadde mu kiti eky'ebyobulambuzi waliwo n'abalina ennyumba ez'ettaka enkulu ku highway wano ezaalibadde ekyobulambuzi naye bazimenya bumenya. Bw'ogenda e Zanzibar ojja kwesanga ebiyumba ebikadde ng'osasula ssente omutitimbe naye ng'osula ku mmuli ennyumba ya ttaka ekitanda kya miti naye ng'osasula ssente empitirivu. Mbasaba bannakyagwe ennyumba enkadde ezo tuziddaabirize nga buddaabiriza era ebyo byonna mu byonna tujja kugezaako okulaga n'ennyumba ezimu oba ennyumba y'Omuganda bwefaanana eyasooka. Mbasaba mwenna mwenyigire mu nsonga eno bannagoma mwe basaale mu nsonga eno buli nteekateeka yonna ebaako weegezesebwa era we tulaba n'olunaku olw'ennamugongo wabaawo dayisiisi ebeewomye omutwe mu nteekateeka eyo y'omulundi guno. Mukirize bannakyagwe nti Goma ye yeetisse ensonga y'okutereka olunaku olwa Kalikyodde, Buyikwe yeetisse olunaku olw'entanda y'abato. Nze Ssekabembe Eric Patrick Ssaabasajja gwe yasiima n'ankwasa ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi. Olwaleero tuli wano ku ofiisi y'ekitongole ky'obuwangwa n'ennono naye nga mukama wange Ssekiboobo yasiima ndi wano Kawuga okumpi ne headquarters za district. Olwaleero tufunye olukiiko olw'ekitongole ekyobuwangwa n'ennono n'obulambuzi era nga mu ebyo ebimu ebyongedde okuyisibwa mu lukiiko n'okubyetegereza ebyali mu nteekateeka olubereberye mu nteekateeka y'entambuza y'emirimu ey'omwaka 2023-2024 okubeera n'olunaku olwa Kalikyodde. Era nze ne olukiiko lwange lwasalawo nti ensonga eno egezesebwe mu ggombolola y'e Goma era abawomyemu enteekateeka eno olwaleero tubafunye n'omukulu Ssemakula azze n'olukiiko olwo okwongera otulambika nga bwe bateesibese ng'eggombolola era ne basaba tugattire wamu nga ekitongole kyonna era mu magombolola gonna 18 okulabika nti tukola olunaku olwa Kalikyodde nga 16 era nga wano mu bino byonna twagala tugezeeko okugyayo ekifaananyi ky'obuwangwa n'ennono era nga mu ebyo mu nnono nga mulimu ebyemmere ey'ekinnansi balugu endaggu ebisebe abantu bibajja okulyako ate n'okubiraba era ebitooke by'ekinnansi ebitooke bingi bye tufunye naye tulina ebitooke byaffe binnansangwa ebyalina omulimu ogw'enjawulo ng'ekitooke kinnakitembe omwana ow'emabega omwana ow'okubiri gye yafugikibwanga. Tulina ekitooke
ekyambidde kya mirundi ebiri naye ebitooke ebyo bigenze biggwaawo Yes.